Embeera bwetyo bw'eri wano Lungujja we batidde omutaka Jjajjaffe Lumwa olunaku olwaleero. Tusaba omwoyo gw'omugenzi Omukama aguwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako, amusaasire era amugondeze mu Jjajjaffe. Bannange Omukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe, amusonyiwe byonna ebyamusobako. Jjajjaffe abadde talina buzibu, naye nga baani abatta abantu baffe? Baani abagenda mu maaso n'okutta abantu baffe? Twebuuza ekibuuzo ekyo naye munnange ansa ne zitulema okufuna. Naye nga muganda wange nnyongera obbategeeza n'obbajjukiza nti no one is safe. No one is safe here. No one is safe. Banaye gutusinze ayibeeni. Bwebanga n'abataka batandise okubata mu ngeri eno, bannange bitukwasa ennaku, bituyungula amaziga, bituleetera ebibuuzo bingi. Naye Mukama ye Namugereka yasalawo. Mukama tumusaba atutaase abantu bano abaatujjira. Bwebanga be batta abantu baffe, ayi Mukama nabo tubasaba obatwale, ate obatwalire ddala ewala eyo, ate obatwale nabo mu mbeera embi olw'obulumi bwe batuusizza ku bantu baffe. Baganda bange, mikwano gyange, omutaka Jjajjaffe bw'atyo bw'avudde mu bulamu bw'ensi. Embeera bw'etyo bw'ekyali baganda bange, mikwano gyange, naye nga birungi si birungi, gusinze nnyo ayibeene, gusingidde ddala. Embeera yo bw'etyo bw'eri bannange. Baganda bange kyennyinza obbagamba nti ebibuuzo tusigaza ebibuuzo bingi, ansa nga tulina ntono. Eyo emmotoka omukulu w'ekika ky'endiga Daniel Luwomwa Bossa mwabadde nakati ekyatokota. Jjukira abadde avuga, abaddemu ne mukyala we, naye Mukama Katonda asaasidde mukyala we n'asimattuka, naye omukulu w'ekika ye tasobodde kusimattuka. Daniel Bossa Luwoma kati mugenzi era emmoloka ejo olaba eyo ekyatokota nakati okuva bwe yazze ekyatokota wano Lungujja bayita ku Stanet. Abadde natuusa wakaawe era ennyumba egyenkulengeza amakaawo golaba ago ge makaage abadde aweta. Basose kuba amasasi mabega wano ne babakiika emmotoka batandika okukuba nga bava mu maaso. Omukyala oluvuddemu abatuuze bagamba nti bamuwerekereza lisasi n'erimu, ekitegeeza nti bonna abadde bazze okutta bali batunulidde omukulu w'ekika ky'endiga, era missoni yabwe oluwedde ne batandika okubaddeyo, naye bagamba nti batuuze nabo tabakkiriza kugenda. Omu adagezayo kujja pisito bwekutte mu pikipiki ne bagwa, omu n'afiirawo, naye bagamba nti wokuba mututte aliko kikuba mukono. Kirowoozebwa nti bonna bafiiriddewo, weewaawo omu yagenza aliko kikuba mukono kubasse omugenzi Daniel Luwomwa Bossa. Tukyali wano Lungujja, embeera ekyali ya bunkenke ddala nga bwolabaawo ekigenda mu maaso. Atugoberera eyo embeera eri wano sayidi z'e Lungujja we tuli wano, Miranga na Biwoobe. Jjukira omugenzi abadde alina omukolo gwavaako sayidi z'e Katuuse eyo ng'ali ku mirimu egikolebwa emitongole yadde asindikiddwako, naye tasobodde kutuuka wuwe. Kibi nnyo nti afudde ali kumpi mu maka ge nga n'atera okweta bw'ati we bamutidde. Eyo emmotoka omukulu w'ekika ky'endiga Daniel Luwomwa Bossa mwabadde nakati ekyatokota. Jjukira abadde avuga, abaddemu ne mukyala we, naye Mukama Katonda asaasidde mukyala we n'asimattuka, naye omukulu w'ekika ye tasobodde kusimattuka. Daniel Bossa Luwoma kati mugenzi era emmoloka ejo olaba eyo ekyatokota nakati okuva bwe yazze ekyatokota wano Lungujja bayita ku Stanet. Abadde natuusa wakaawe era ennyumba egyenkulengeza amakaawo golaba ago ge makaage abadde aweta. Basose kuba amasasi mabega wano ne babakiika emmotoka batandika okukuba nga bava mu maaso. Omukyala oluvuddemu abatuuze bagamba nti bamuwerekereza lisasi n'erimu, ekitegeeza nti bonna abadde bazze okutta bali batunulidde omukulu w'ekika ky'endiga, era missoni yabwe oluwedde ne batandika okubaddeyo, naye bagamba nti batuuze nabo tabakkiriza kugenda. Omu adagezayo kujja pisito bwekutte mu pikipiki ne bagwa,
omu n'afiirawo naye bagamba nti okuba mututte aliko kikuba mukono kirowoozebwa nti bonna bafiiriddewo weewaawo omu yagenza aliko kikuba mukono kubasse omugenzi Daniel Omwabosa. Tukyali wano Lungujja, embeera ekyali ya bunkenke ddala nga bwolabaawo ekigenda mu maaso. Atugoberera eyo embeera eri wano sayidi z'e Lungujja we tuli wano Miranga na Biwoobe. Jjukira omugenzi abadde alina omukolo gwavaako sayidi z'e Katuusa eyo ng'ali ku mirimu egikolebwa mu mitongole gy'adde asindikiddwako naye tasobodde kutuuka wuwe. Kibi nnyo nti afudde ali kumpi mu maka ge nga n'atera okuweta bw'ati. Kitalo nnyo bannange, kitalo nnyo nnyini ddala ekya mukwano gwaffe jjajjaffe Daniel, Engineer Daniel. Tusaba Omukama amuwe ekyomula ekitaggwawo n'ekitangaala eky'olubeerera kimwakire. Kale atugoberera ku CBS online mikutu gyaffe gyonna gyonna. Tuli wano Lungujja bayitawo ku Staneti. Mawulire agaliwo si malungi n'akatono, mawulire ga nnaku okuba nti omukulu w'ekika ky'endiga. Atugoberera ku CBS online mikutu gyaffe gyonna gyonna. Tuli wano Lungujja bayitawo ku Staneti. Mawulire agaliwo si malungi n'akatono, mawulire ga nnaku okuba nti omukulu w'ekika ky'endiga Dan Omwabosa Dan Omwabosa attiddwa. Kigambibwa nti abatwadde ku pikipiki nga mukuba amasasi agamutiddewo emmoloka egyolaba ye mwabadde atambulira naye kigambibwa nabadde ku pikipiki abatuuze bafuŋŋanye kankana bakubye omu afiiriddewo omu atwaliddwa ng'aliko kikuba mukono okusinziira ku ebyogeddwa we tutuukidde mu kifo kino. So embeera ekyali wano ya bunkenke ddala nga bulabaawo embwa ezikonga olusuzi atuuse dda poliisi yeetalanga bulijjo okunoonyereza ddala kiki ekiviiddeko ate abaseddekisi bano abazze ne bakuba amasasi mukulu w'ekika ky'endiga mu kiseera kino nga Mungu yamujjuludde dda emmotoka nga bw'ogiraba eri awo epaakinze era eguddwa enzigi sinyamanyika ani aguzigudde oluggi naye ye omukulu w'ekika mufu kati omugenzi Daniel Omwabosa. Abantu abo bolaba bonna bali wano bakuŋŋaanye olwa enjega eno eguddewo ate era nga tekinategerekeka baani abasse ate era kinategerekeka bavuddewa era kivudde ku ki. So twakatuuka mu kifo kino tujja kwongera okutuusa akamule gonna nga bwe gatambula naye nga kikakasiddwa nti omukulu w'ekika ky'endiga attiddwa akubiddwa amasasi n'afiira. Emmotoka ye yeeyo nga bw'ogiraba olira yiyo AH 637X. Kale munnamawulire ono Jackie Nantale wa BBS Telefine omu ku babadde n'omugenzi kati Dan Omwabosa. Nsaba tubuulire babadde ku mukolo ki asembyeyo kumulaba kusaameka. Jackie soko tegeeza abantu omugenzi. Kyannaku nti omugenzi jjajja Omwa Daniel Omwabosa atuvudde ku maaso era kinkubye enkiko y'amaanyi kubanga omugenzi twakedde genda Katosi mu Kyaggwe ng'enteekateeka ye gy'abadde alina ey'ekika ey'omwaka guno okutandika okulambula abaami b'amasiga okulaba nga bagakulaakulanya era n'asalawo agende ku w'essiga lya Ssekkoba omwami Stephen Sserunkuuma. Ekyenjawulo eky'olunaku olwaleero omutaka abadde musanyufu nnyo era ng'omu ku baka bw'abadde ku mukolo ogwo ebigambo byasoose okwogerako kwe kubadde okubeera nti mwenywereze nnyo ku ddiini. Ekyokubiri ayogedde ku byokwerinda ne tugamba nti lwomu ebyokwerinda leero ng'abinyikizza nnyo kiki kale tabiruddeeko nnyo naye ekyewuunyisa nti abadde tatera kwogerera budde buwanvu bw'agenda ku mukolo ebbanga nali enkoledde naye ng'ekinyonyi bw'aba ayogeredde eddakiika bwe zisukka 3 zikoma ku ddakiika 4 naye olwaleero atutte akaseera akawerako ng'ayogera ekinneewuunyisizza ne bwe yabadde ayogera bw'amaliriza tubadde tumaliriza ate nadde nagakansimba omuti guno n'addamu okusimba
ekyenjawulo ekibaddewo ku mikolo emirala nti abadde katera kinyonyonyi bwagenda mu bantu amaliza ng'akwata ekkubo naye olwaleero bayise mujje bannange mulabe mujje mwekubye ne bwomw ebifaananyi mujje mumukwateko mu ngalo tekibangawo bukyanga mbadde ntandika okukola naye era abatuuze wakati mu ssanyu ery'ekitabo nange kimpaliriza okujjayo nsooka okugikwata kamera nfunye essimu yange nenkwata akavidiyo akasembeyo nga ndaba lwomwa musanyufu nnyo ekitabangawo wakati mu kusiibula abantu kyesategedde nti olubadde olugendo olusembayo era oluvannyuma asembudde emmotoka ne tuvaayo ne tumuvaako emabega bw'atuuse n'anywa amafuta nga tukyali mu katosi omwo n'atugenda tugende ne tugenda kuba tubadde ffe tutudde mu mmotoka ya Katikkiro ate ye nga atuvaako emabega kuba abadde yeevuga azzeemu n'atusanga enamugongo ne tumuddamu ne tubeera nti tumuvaako emabega twawukanidde entinda ku luguudo lwa baluyita bypass kukidde entinda ffe ne tumuyitako olw'okuba ntubadde tugenda kukola kyannaku nti mbadde nakatuuka mu newsroom okulaba nga njako ebifaananyi essimu esoose okunkubira kwe kuŋŋamba nga ntudde ngirinze esitole ya Roma kwe kuŋŋamba nti nekubako jjajja akulira nti Nantale jjajja bamukubye amasasi kinkubye wala nnyo ne gye buli eno era kimpaliza okudduka okutuuka okukakasa nti kituufu bwe mbadde naye yo yangenze kisanze nzigula endowooza kubanga amawulire agantuuseeko abatuuze meedi ndowooza balabye enjega eno olw'okuba nti mbaddemu ne mukyala we kyaka mukyala we asobodde okuvaamu ate ye jjajja akyaliwo naye nga kyannaku nnyo okuba nti n'essaawa zino kyafuna essimu okuva mu bataka kuba bamanyi nti jjajja tubadde tubeera nnyo ku lusegere jjajja ndowooza adde yansiima ng'era bwe ntuukawo asooka naŋŋamba yali yantuuma erinnya lya Nabbosa erya Nantale yali nzijjako nga ntuta Nabbosa nga ŋŋamba nafuuka wandiga olw'obuweereza engeri gye mbadde nkolamu emirimu gyabwe. Kale oyo Jackie Nantale munnamawulire wa BBS Terefayina abadde atunyonnyola ku mukolo gubasembyeyo okuba ne jjajja w'ekika ky'endiga Dan Lwomwa Bbosa. Kati omugenzi mu kiseera kino gubasingidde ebyasi ebimujje mu budde. Twakwongera okutuusaako byonna sigala ku mikolo. Embeera bwetyo bweri kitalo nnyo nnyini ddala tusaba Mukama atutangaaze ate atulabise abalabe baffe naye nga ge gamawulire ga nnaku nnyo naye tusaba Mukama atutangaaze atuwonya abalabe ababi.